You are watching BGP TV, the Father's Heart. Yes, kakati omukolo gwa leero gw'aba Nigeria, omwana omuyimbi wa gospel gwe bayita Rion yakuyimbira akayimba anoŋŋanya era yandiisa akomyawo emmere yange neetaaga ki Yesu nga woli kikyekirinzi kyako Yesu. So Nigeria mutwala ate amongereyo. So these are the Nigerian team, the ones that I'm working on. Banange, Mikolo. This is the Nigerian team. Yes, they are very... You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Okay. So they make her mothers to do all the video and because you're supposed to be videoing the women and they're getting ready. Not yet. Okay, now that's different. Yes, kakati omukolo gwa leero gw'aba Nigeria, omwana omuyimbi wa gospel gwe bayita Rion yakuyimbira akayimba anoŋŋanya era yandiisa akomyawo emmere yange neetaaga ki Yesu nga woli kikyekirinzi kyako Yesu.
So Nigeria Mutwala te amongereyo. So these are the Nigerian team, the ones that I'm working on. Banange, Mikolo. This is the Nigerian team. Yes, they are very, 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 very smart. Uganda is being invaded. Just Uganda is saliddwako. Hey, come on, get your praise on the mountain top. I have seen your grace abound to me in the valley low. I have seen your hand upon me when the seas were raging. I saw your presence with me, and in the fire, the Son of God was with me. I can't stop singing, I can't stop dancing, I can't stop praising for all the things you've done, Jehovah. You We lay our future in thy heart, united, free, for liberty together we all rest. Nigeria is one of the most beautiful beautiful places, to be honest. Yes. The superpower of Africa. Yes. Could anyone be knowing the Nigerian anthem? Just one chorus. Nigeria? Nigerian anthem. Just one chorus, please. Anyone? 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 No? Okay. Anyone? Can we? It's okay. Can someone give us one? Hey, the old one, even the one in 1950s. No worries, ma'am. Go right ahead. Go right ahead. And the last time I sang it was 1981. Okay. So I'll try. All right. Maybe the first stanza. Yes, please. Nigeria, we hail thee, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand.
Jesus, I'm proud to say, I saw more than light. A round of applause. Tubakubiri kwa mugalo bama. Kale. What is you? Thank you. Kitange mu linnya lya Yesu. We are here to say thank you. We are here to glorify your name. We are here to say that you're great, you're powerful, and you're everything. Father, thank you for now and beyond. We thank you for that day like this made for them. It's a special day for everyone and for every person. Father, pray the blessings of the Lord to come and cover us. Mukamaleke ekitiibwa kyo kijje kimaamire omukolo guno. Leka amaanyi go galabisibwe. Omwoyo omutukuvu nkwegayidde. Jangu ofuge. Come and take complete control, Spirit of the Lord. Father, lead us in everything we are going to do. Father, from now and forth, Father, we dedicate this day unto you. Father, we are going to live here, glorify your name, trusting, praising, Father. Declare that you're powerful beyond everything, Lord. Father, thank you and bless you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Prayers and yours. Babirina kumisa tuwe. Agabazina wasanyumira muko. Yes, Papa always be the happiness. During the weekend, Friday, Saturday, Sunday. You dance, you dance. Nenda muna kyalo nayenye abategeeza kati bakuwadde erinnya. Sekoleke. So, yes. Ogenda lira ko mwana sobi ogenda genda mukuru. Mukuru. Mpozi nga teriyo ne bwe bayojja kugenda. Eki ogambye mula kitegeeza ki? Mule waffe mu Nigeria kitegeeza omwana omuwala. Mula in Nigeria means the girl. Buuza abantu bomo. Thank you for coming, ladies and gentlemen. Thank you for welcoming us. You look smart. Wow. Okay. Greetings from Rion. Hey, thank you so much. Neto sanyuka nnyo bw'otyo. Mukulu nange oli ambuuzeeko. Oli. Mwana ali asemba engulu. Kakati nagambye bali mu senior 2. Naye siri mukulu. Afro East Africa. Abaana baganda. Tulinamu abaana bafa bakola ebintu bingi. Ate nno onasooka afaananye engagi. Genevieve. Oli asooka. Mwannyinaffe. Our sister. Oneize. Kati ate ono addako. Afaanana neighborhood. Our sister. Nadia. All from Ghana. Aisha. Yeah. Bana bange mukakkanyi mugende kakeeka. The third one. Tebafunye bitambaala mu bigole bulungi basooke babalidde yagulwamu. Tereza ebifo bitambaala ebifunyulule bulungi. That's after your call. Happy to see you, ladies. Yeah, happy to see you, kids. Kuzokulika amakubu bakyogera batya mu Nigeria. Agewaffe malungi tetubakulisa bantu. Mmanyi omuntu ali mu senior 3 kyogamba amangu akolesebwa olwerabidde. Ate ewaffe tetukulisa bantu makubo. Waffe amakubo malungi naye tugidde mu nnyonyi. Mukulikule kulanda b'engeri gye muttira mu nnyonyi ekyaba esigala etudde awo. Jangu obuze. He has a brother, has a land, 1 acre in Kitalya. Kitalya bakyogera batya mu Luganda? She don't eat. She don't eat. He had a land there, but there is a big prison. Kati ate bw'atuuka n'okati baana bange nabagambye musibe amapeesa ne bayimba oluyimba olwo bw'ogamba twayiseeko dda. Twayiseeko dda. Guno gwe mulembe
omuntu gwatuuka nakamba amazima kitanda ne bwotwezibako ffe twakoze eki namba negenda kwetondera wano abantu babiri taata Sentongo otyo omulangira Kateregga omulembe nange kati naye obalabe bawoomye nedda taata bagambe guno gwe mulembe gw'abavuka bano ate ne Ssaabasajja yakuba kwasa naye ate n'ekirala kino gyala kigambe nga taata Sentongo awulira n'omulangira Kateregga era okugeya kulabye ogamba nti omwana wange oli asooseeyo nti ekanzu ye yaminyikirike kabina ke kagisiseeyo nabye mugambi nti ono nantalabika ng'omudiika omuntu oyo munange ate ekyo kyolaba era kati okimanyi nti osinga abadde Sudan yandibadde agenda mukindagate abanga myaka ebiri kiba kito mwana watto naye ate awo waali yakutumba semakagoola bubi wakati abaana bange bamaze bakwa ekifaananyi mu buzibu bantula musale bekuyitaku tebamanyi kubuuza oba oli aboogere oseza nganze bwenyogerera sibabo mubuuza nnyo sibabo oyeyo oli agati era nimusomere mbamu omwogezi wa mukakinze yewaffe benisite spokesperson kajanja oli yaŋŋamba nti abaana taata nga bakufa bandifaananye muli Rwanda muyinza yogeza ebintu wamma olamusa ku baana we have no problem with them. Kale, so they are happy to see you, yes. They are happy to see you, ladies. Are you fine? Yes. You're most welcome. Ati era tebabuuza era nti ennyanja eri mirembe. Wangi taata. You're most welcome. Thank you so much. We're happy to receive you here today. Oh, thank you so much. Kati abo bolaba, let us feel at home. Take juice, take water, take soda. Even the food is coming. ate bagambe n'ettaka tulina. Even the soil is here. They have the soil. They have land. Mukulu kkiriza omwana omulezi gw'enkulembedde is the person of money. Bamuyitani. The original nowhere. Nowhere. Yes. Is the person of money. Original no spare parts. So the 11 commandments. What? The 11 commandments. He told me to open an ATM machine. In this place? In this place. ATM machine? ATM machine. I'm going to open the ATM machine now. Selector. Yakolanga transporter. Kakati kyenjagala okumanya. Biggweereddewa. Mukulu we biggweeredde tuvudde wano ne tugenda mu Kira municipality ye Musango gye buggweeredde ku kyalo Buto ebweyogere. Mukulu kati ono ye asigaddewo ye tumusindize mu ggombolola y'e Nabweru Magumba. Mukulu ate eyo nno ye wali ekyalo kwe bamwetaaga gye yazza emisango Kibwa zone Magumba gye mugata. Taata mukulu era akkiriza tukwebaze bwe bakulu banno bazzukulu wange bamukubye omubala omulungi bagenda baga nti senyenku twokya ennyama mukulu ddala ennyama tugiridde tubebaziza ebyensuso ow'entamu enjalirire ow'enkajja ow'ennakatu taata ndibama okulya n'embali ow'omwoyo kitange byonna bwe biba biganye ndirigenda ebbira wano nembabbira yakakajjakikola bwoti kiki kyoyagala kati kitange mbadde nsaba Let us wait on our feet and welcome.
omulenzi gwe tuzadde oyo ye mwana agenda yawasiza mwana waffe Rion sebayinamu ku jansi mwanyinanze naawe ebinyemyamu kubalire agamba atulira umugamba tuwulireko congregation Selector Mozilla. Yes, Mozilla. Thank you so much. Yes, sir. Yes. We must celebrate because of you. omukolo guno ekitiibwa abaagalwa ndi wano ku lwa muwala waffe Liyoni olunaku lwa leero aleese mukwano gwe gwawulira mu mutima gwe munda ng'amwagala era omwami waffe Yono Noel tusanyuse nnyo okukulaba ssebo. That we are very glad to see you. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you. Okay. Singo chaini chaini. Ndoza tata mumulabi. Kama afiba. Kakati mwanyinazi kyamina nnyo. Nja kusaba bakube yawe ebifaananyi bibiri bisatu. Sure, trying to. As you say, You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya My brother from London as well. The guy that so he knows how like there's anything Yeah.